Webale kwekuumira ku mukutu eno essula y'e15 ey'akatabo kaffe akaazinunula omunaku omutwe gwayo gugamba nti mbulira mu kibira. Essula egenda bw'eti. Ekiyabwe kyabanga kiri kumpi okwewerekera, abakazi n'abawala nga babeera mu keeterekero ka kutya abantu nga beetegekera ebiro by'enkuba, emituba gyonna mu nsuku ne bagijjuza ensekese z'enku. Lwali lumu ng'ekyeya kino mwe nasookera okusemberera Mirembe kiri kumpi okuggwaako, abawala ne bansaba ngende nabo mbawerekere mu kibira ewala batyabe enku zaabwe kubanga awo kumpi zaali zikeeye. Nange sassaamu kantu nga nsitukiramu ng'eyateguugwa ekyayi kubanga nali njagala okutemayo ebisiki eby'ekyoto kyaffe ate nga mikolo yali agenze ne nnyinimu mu kwabya olumbe. Terwalwa nga twessa mu kibira ng'abawala batyaba nku, nze nga bwe mbalinyira ezaali waggulu ewala nga nzisuula nga bo bakuŋŋaanya. Enku bwe zaawera ne ŋŋamba mmeeya nti kamale okwenogera ku mboosera z'amatungulu nzije tugende, nga neesolossa mu kibira. Bwe mmala okunoga amatungulu ng'ekkubo eryandeese limbula, kajja okuntanda njogere nti yesso siibule, ate nga mu kibira omwo temwogererwa nti siibule, nga bw'okyogera obulira ddala. Nange kye nnava mbulira ddala, mmeeya ne banne bwe baalaba sidda ate nga n'obudde bwemalawo nga bakolongola nsekese nga bejjawo. Nze nalaba mbuze ne nkowoola ku bannange naye ng'amaloboozi ganziramu okuva ku njuyi zonna nti wuu wuu, jangu eno tugende. Bwe nagendanga ku ludda gye mpuliridde eddoboozi nga lyo ligenda lyeyongera eyo ewala akaseera katono, ate nagendanga okuwulira nga bampitira mabega. Bwe ntyo ne mpapira mu kibira omwo okutuusa obudde lwe bwakunira. Nalaba sirina gakwatanga mu mannyo nga mpuunawuuna, nga ndaba ttidde ne nga mpalampa nga mpaŋŋamu omwo obudde kkejenge. Obudde olwali okunyiimuulamu buti nga nzika nga ntandika kunoonya luwenda lwandeese, nga nno ndulabako bwereere, nga ntolontoka mu kibira nga ngoomagoomera omwo nga nkamala. Obudde nga butuuse mu ggwango ne ntuula mu kisiikirize ky'etti mpumuleko, kazzinga n'eri kalungu we lisize ekikkoowe. Bannyini omulenzi ngalamidde mu bikoola nga balireese lijja buteesagga, libunkana nga bwe likwakwaya. Bwe lyasembera nga nange olwo ntudde ne likangalalamu mpozi linneetegereze. Awo we nali wujjira ekisigo ko lyo nti olimba ebyo byatiisanga badda. Nalaba lijjira ddala konze wano wafiira muloge nga nsituka kuyota. Ko lyo wanno omala okunyoomoola n'odduka nga linsimbako. Bwe ntunula emabega nga lijja liraaka wamma ggwe n'enduma. Sisinkanye ekibinja ky'ebisolo ne byo bwe byekanga ne bibuna emiwabo, oba byali mu kuteesa oba mu tulo saamanya. Bangoberera oluwenda ekisolo ekimu mwe kiraze ne bazza nga kiriko n'obumansuka okugenda okwekanga nga kyantomedde dda kiwuunyeemu amavumira kiyose. Nze ndaze gye kivudde, ngenda okulaba nga ebiga ebito bibiri birigita wansi w'omuti ne nnyina waabyo era n'ensajja weeri. Nange nalaba sijja kufuna geerijja nango ziriko zizadde lyazo nga nsala ga kuziwakyanya. Nasooka kutambula kisezi nga ntya nti bwe njikuba enkoona ng'embuukira. Nayise emiti nga giigyo n'enkyuka n'enfumuuka emisinde gye wali olabye. Singa nange nakisanga mu luwenda luno nze nandikitomedde. Sessote yali ammezeeko luli saamanya we yakoma na gye yalaga. Obudde bwe bwawungera ne mpalampa omuti ne ndeekana nga ndowooza nti mpozi wanaabaawo omuntu, nawulira nga mpowoggana najja nnyamba nga bwereere. Ku lunaku olwaddirira era nakeera nnyo ne nnoonya ekkubo okutuusa enjuba lwe yeesolossa mu nnyanga nga sirirabye, ne nninnya mu muti ne mpowoggana nga biwuugulu bye mpulira bimpuguulira wano, ate ebinyira nga binkontolera muli. Bye binnyanukula byokka binsekerera mpozzi olw'okubeera mu kibira ne mpowoggana ng'ab'olulyo lwange bali mu nju zaabwe beebase. Ku lunaku olwokuna bwe mpulira abammanja mu lubuto nga tebandi bulungi, ne mpalampa enkoma mawanga n'amale mu nnogeko ebibala nsasule abandi mu lubuto. Bankunuukiriza nti ekibala kyali katabi akatono ku busanso,
akatabi ne kawogoka ne tujja nga tubulonda naye mba ndi kumpi okutuuka ku ttaka. Amatabi g'akati akaali kasaakaatidde ennyo ne gambaka n'enzika mpola nga n'amameeme gantemagana. Bwe nakka wansi w'amatabi g'akati akankwata ne ndabawo ogunnyo ogunene nga gulimu amazzi n'agakonda amasongole. Ndowooza gwali gusimbiddwa kutega mbogo mu mirembe egy'edda naye siba kulaalira ku butabi singa bino sibyogera. Ku lunaku olwokutaano mu kiseera awo ng'akasana we kawoomerera aboosi ne nva mu muti mwe nasula n'enzika mpola mpola ng'olwo nno n'ey'okuviivi tekyasaka era nga sikyayinza na kuleekaanako anti ng'obulago buzindadde era n'amaaso nga gandika ekifu. Ku olwo natambulako katono ndowooza kubanga ebyaliwo sikyabijjukira bulungi ne ndaba mu luwookoowoko olwali mu tti eddene n'ensula omwo anti ng'okulinnya sikyakusobola ennyingo zonna zitadde n'enkalamata ng'ejula kunsuula ŋŋanzi. Ku lunaku olw'omukaaga nagenda okutegeera nga bukedde ng'enjuba eri waggulu ddala n'engogonoka wansi ne ŋŋenda nga njavula noonye ku tuzzi. Kyuka ompoleze n'ankwagula bwakedde mpulira n'amatovu ne binfumita kamyunanjokya kasalamamba n'agenda nga ntyemula nga nze ŋŋenda njavula. Olwo nno ng'ezaali embugo zifuuse miguwa. Leero ddala nga nfuuse musajja tabanjika. Ekiseera nga kiyiseewo ne ntandika okutambula obusota kwo kubanga simanyidde ddala gye ŋŋenda naye mu ttuntu wakati ne nziguka ku mwala gw'omugga. Essanyu ne nkutama ne nkuba omumwa ku mazzi ne ngeekatankira mbanywa amazzi neesulise nti obuseenene ebisubisubi bye nali nkutteko ne bikutuka ne neesojjosa mu mugga. Siba kuwagamira mu mayinja bandinnyunyuluddemu ku nnyanja. Bwe namala okunywa n'omugga okunjozaako olwasi ne neeyaniikiriza ku mayinja anti nali njojobadde nga ntonnyolokoka bulala ye nno ng'omubiri kye gumbalagala n'okunsiiwa n'okumbabuukirira kitalo butalo. Nalaba mmaze okukankamukkamukko n'enzira mu kisiikirize n'engalamirako awo tulo we twansanga ne tujjawo. Ne ndoota nga nfudde banneetisse ng'enkima zigenda zinnyimbira ate bwe zikuba enduulu n'emigalabi n'ebirala bintu katyole bityo. Kazzi olwo abantu bali mu kusamba kibira bannoonya. Bino mikolo bye yannyumiza ebyaliwo eka nga nze mbuluubutira mu kibira. Ye bwe yadda ne nnyinimu abawala ne babategeeza nga bwe mbabuliddeko mu kibira era mikolo yantegeeza nti teyeebaka bwe yawulira nga akakuba ebweru n'awuliriza ng'alowooza nti mpozzi anampulira nga mpita nga nkomyewo. Naye bambi okutunula kwenkakaba kwamufa bwereere. Ku nkya nannyinimu ne mikolo ne mmeeya ne bajja mu kibira bannoonye. Tebaalwa ne bagguka we nalira ku matungulu ne bankoowoola nga nkimaze ezibaanukula nga zibinuka ne batambula olundayandaya mu kibira naye ne bambulwa. Ettuntu nga limenyese ne balaba eri abajja eka ate enkeera ne bayongera okunnoonya era ne bambulwa. Ku olwo baali baweranga 6 kubanga baafunirako ab'omuliraano okujja okubayamba. Ku lunaku olwaddira ne batwala amawulire embuga okwanjulanga bw'embuze ne basaba okuyambibwako. Omwami yabeetunuulirira mu mutwe n'abafuulira obugere nti mumuleke ekibira agira akyakyetegereza. Bwe baalaba ebadde esuubirwa obuyambi efulumyeyo bassi ne beesiba 2 kunoonya n'ab'emikwano nga babasuula omukono. Olumu bagguka ku nkulukuunyo y'omusaayi n'obufiififi bw'ennyama ne balowooza nti ensolo nze gwe zaagajambudde naye bwe beekenneenye ennyo ne balaba ekinuulo ky'enjiri n'oluganja lw'enjobe emyoyo ne gibakka. Ku lunaku olwokutaano omwami n'agenda okukyalira mukulu we ku by'okubula kwange ng'asuddeyo gwa naggamba. Mirembe yamulengera nkona n'agenda eri omusigire n'amunnyonnyola byonna. Omusigire teyali mubi n'amulondera abasajja abeesigwa nga 10 n'abamuwooma. Omanyi omusajja oyo yali asse omukago n'ekitaawe wa Mirembe nga tannafa. Ne bannoonya olwokutaano era n'embula. Ku lunaku olw'omukaaga lwe banzigukako beesalamu ebibinjabinja ekibira balyoke bakitalaage era ne balagaana gy'aba n'asooka okundaba banaakubira bannaabwe wuuli. Ku olwo Mirembe naye yeenyigiramu yebba nno bwebbi era akabinja mwe yali mwe mwali mikolo ne mmeeya n'abasajja balala 3 ke kanzuula.
Kyali kirungi okunzuula ku lunaku olwo kubanga abantu baali batandise okwesuna nti oli tumuleke takyalabise. Mbw akabinja ka Mirembe kawa kawummuddeko mu kizikezike, Mirembe n'ajjukira nti ye bannange omwala gw'omugga oguyita mu kibira kino guli ludda wa? Ko omusajja omu nti obuuziza Ssaalongo Ndeku, ate gukuli wala wa? Ago amazzi agayira togawulira? Ye teyaddamu kigambo wabula yasituka busitusi n'abagamba nti mujje tunoonye ku lubalama lw'omugga tulabe. Si kulwa ng'enkalamata yamukutte n'ajja ku mugga anywe ku mazzi, bonna olwo nga bamugoberera. Bwe yagguka ku mwala n'agugoberera ng'aserengeta. Naye bwe yawulira enkima nga zisekera oludda lw'ekyengulu n'afunyamu n'agamba nti katusooke tunoonye n'engulu. Era tewaali amuwakanya, ne bakyuka ne bamugoberera. Mikolo yagamba nti mu kaseera ako Mirembe yali ng'akirako eng'etaami mbu nga teyeebalirira nti mbu ne bwe yalaba ng'awali enkanaga ng'amala geefubitika, era ekyo bonna abaali mu kabinja ako kyawagira nnyo amaanyi gaabwe nga gaagala okugenda nga gasereba. Nga batambudde okumala akaseera ne bagguka ku lukakaba nga terwaŋŋangika. Ye Mirembe we yakuba omutwe, banne ne balwetooloola. Mikolo agamba nti baba bagguka bati erudda w'olukakaba olwo ne balengera Mirembe ng'adduka alaga wali omuti. Enkima kwe zaali nga zitunula wansi zikungiriza. Baamusanga nkutte omukono akaaba n'asitula amaaso n'atunuulira omusajja eyali atukula omutwe. Ne waakubadde teyayogera naye, ekibuuzo kye kyeraga kyokka mu maaso ge. Omusajja n'akutama n'awammanta entunnunsi nga bonna bamusimbye amaaso. Bwe yabbulukka n'abagamba nti akyalaba. Bonna ne bassa ekikkoowe ne bakubira bannaabwe wuuli. Bwe baakuŋŋaana ne bantwala eka. Ye nno mbe nga nnali wala n'ensuku. Namalira ddala ennaku nga sitegeera bulungi bya ku nsi. Naye olwali olwo bwe nazuukuka nga ndaba Mikolo ali awo ayimiridde. Omanyi bankuumanga mu mpalo ne mmeeya. Olweggulo mmeeya n'aleeta Mirembe andabeko era yasanyuka nnyo okulaba nga mbategeera, naye nga nkyali munafu nnyo. Okuva olwo ne nzisuuka mangu. Bwe nassuuka era nga mmaze okuwulira omwami bwe yanigukanga ng'awulidde bwe mbuze, ne mpagirira nnyo okuyiga okulwanyisa amafumu era ne neeyongera okumwekeka. Waliwo ekyekanga ekyatutuukako nga kyenje nzisuuke, naye ate kyanfunyisa emikwano mu bavubuka abamu n'abawala b'omu kisaakaate. Omwami yalina ebiralo by'ente bingi nga bwe bamuggira ente ez'okutta. Olwali olwo ne baleeta ente ennume nga bagijja mu kiraalo ekimu yakutta. Ente eyo nga si nte, leero gamba nti nga mbogo bubogo. Baba bagiserengesa mu bbaagiro ne yeesimattula ku babaazi n'ebalaga enkoggo n'etandika okutomera buli muntu gwe yagwikirizanga. Oluvannyuma ng'emaze okutta abantu 3 nga n'ab'ebiwundu ewezezza, omwami n'alagira bagiyiggisa amafumu n'ebitimba. Obuzibu obwaliwo nga teyiggika, anti nga terina nfo ya nkalakkalira weebeera, wabula okusamaala obusamaazi mu byalo byonna ebyali okumpi. Kale nno mba ndaaladaalako olw'eggulo okumpi n'embuga y'omwami, ne nnengera abawala b'omu kisaakaate nga bagenda okuyunja, batambula nnyini beerinnyako. Okugenda okukebuka nga ndaba ente empitako emasuka butego. Munnange atemye alwawo. Okugenda okwezimuukiriza ng'egudde mu bawala b'embuga ebagoya. Ne njagala nziruke, naye bwe nalaba nga tewaliwo omusajja kumpi wa kubajuna, ne ngenda mu malega wadaawadako ggwe ate eyali eremye abangi. Olwo nno ng'abawala yakatomera 3, omwe mumenye embiriizi 2, omundi emuwuguddemu ekisambi omusayi gutiiriika, omulala emumenye omukono, bonna bali awo bavuya, naye endusu zigiwandagala. Bwe nagituukako ne ngikuba omuggo, bw'eba ekyuka eti ekangalala ejja entomere ne ngikuba ogwokubiri mu nkwakwa ya kkono okugwa wali nga nkalu ya jjo. Abantu bangi abaawulira. Olwali ku njovu ekavumba lwali lutono ne beesomba. Nali neeseebulula nziruke, abawala n'abantu abaasookawo ne bantaayiza, era akaseera katono nga kayiseewo nga sikyalina naawe empisa kigere, abantu ne banzengerera. Waliwo omusajja omu n'asibako banne bonna n'abategeeza ng'ente eyo bw'ebadde bamaze obwoya ku ntumbwe era nga bwe yanyamiza gundi ne gundi, ate omu nga bwe yamwekwekwesezza mu buziizi. Omundi n'emuwalampya ejjirikiti, omulala n'emwekukumya mu luwonko.
n'amenya amannya nkumu nga n'agamu ku g'abaana b'omwami mwegali n'amaliriza nti singa tabadde muvubuka ono ndaba n'olwaleero twandigubidde bwereere. So nno mu butuufu nze okugitta yali ekooye nga n'enjala egiriko. Abantu nagezaako okubannyonnyola ebituufu nga tebaŋŋanya bawowoggana bwowogganyi n'okunneebaza. Kino kyanyiiza nnyo abaana b'omwami. Kawungeezi ako Mirembe yajjako ewaffe okunneebaza n'ambuuza nti gwe omutono ate omuto bw'otyo amaanyi agakuwala gatyo gajja wa agalikuwalanyisa ne bakututtira? Yalaba nsirise n'aŋŋamba nti owange mmeeya, ekyana kyo kino lwaki kirina ensonyi kiti? Singa simaanyi ago ge kirina gwe wandisaanidde oba omusajja kyo kiba ekikazi, so ekirina ensonyi kiti? Nze saamwanukula nga simanyi kye nnyinza kupaatiikawo, anti n'amaanyi g'agamba nze nga sigeewuliramu. Weebale kuwuliriza.